Sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu pulogulaamu Sumulula twecce ewagiddwa Banna Basimba Automotives Limited abakola pichipichi ya UG Boss bakuletedde ekyenjawulo ekitabangawo. Jangu weefunire pichipichi empya tuku ey'ekika kya UG Boss ku kibanja mpola. Osobola otukubirako ku namba zino wammanga 0758 122 Ziganda Limited be batuusako akanyumiro kana akatwecce ku ddakiika 13 ezibula okutuuka ku ssaawa 3 ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Tugenda kukola kinnyabo. Tugenda awo Makerere kwogerako n'ababooda omulimu gwabwe nga gufuuse ekitalo obutalo be bapangisa oba abaana balinayo booda gye bazijja ne bagenda ne bakola emirimu. Ate wa booda oyagala akusabe ID nti oli mu B. Epoza ate booda yayimiridde. Booda yayimiridde oba omanyi bano kye bazza okukola. Booda ya buyonjo ne ya business ozaawula otya? Divorce twogere n'ababooda. Wandibaddewo n'akabonero akawula booda ya buyonjo ne yaki? Divorce butereevu ku terefayina eyaffe omulungi atulaba olunaku lwa kusatu bwakedde era bagenda okuyingira ekibuga Kampala wempitidde ndeba otambula bulungi nyompise side zaawe nakulabye nga wakirya bulungi gwayingira ekibuga Kampala ng'ogenda connecting oyingire ewandegeya ng'okozesa side ze nankulabye oyingire ekibuga Kampala n'abagenda side ze wali ebwayise ng'oyita okusaapoolo ndabye wakirya bulungi nnyo wewa wano wendi ndi wano e Makerere wano ku main gate wensinzire olunaku olwaleero boda stage ya wano era tuli ku nsonga z'abannaffe abagoba ba boda olunaku lwe gwe twalabye obumenyi bw'amateeka bwabaddewo omuntu omwe yalumbiddwa boda eziweranga nnya ne balumba omukulu ne bamubako ebintu ebyenjawulo byokwabadde mu laptop ne sente enkalu ekyebuuzibwa abakola omulimu guno tugenda kwawula tutya abamenyi b'amateeka n'ababoda ezisabaza abantu n'abavuga boda ezabuyonjo wano wendi ninneebamu kubakola omulimu guno batubulire wakati mu kaseera nga kano nga omulimu guno gweyongeddemu obumenyi bw'amateeka gusigalawa nakiki ekiddako taata butereevu ku terefayina yaffe kwe tuli sooka obuze kuba tulaba mwasebe muta abatulaba ku terefayina eyaffe amaanyi abampitibwa Ntalo Carlos okolera ku main gate Makerere era nvunaanyizibwa nga chairman wa boda main gate Makerere. N'omuntu omutuufu wewa olunaku lweggulo twalabye obumenyi bw'amateeka wakati nga bugenda mu maaso twalabye boda ezakozeseddwa okulabika nti bamenya amateeka kwalumbiddwa omuntu omu ne bamubako ebintu bye abantu ekibinja ekiwera ekisobamu bantu nga 8 nga bakoza pikipiki omulimu guno tutunulire omulimu gwammwe guno buli omu agamba nti ababoda kati bebajuddemu obubbi kitegeeza ki eri omulimu gwammwe? Kituufu abantu era nga bakyogera tetujawakana nti mujjudde bubbi kubeera ekikole kyabaddewo kyabadde kya bubbi era nga kitambulizwa ku boda kati sijawakana nakyo kyebaga nti kigujjuddemu ki obubbi naye kyenaali suubidde sisuubira nti nga nze omuvuzi we boda e Makerere nti nsobola oba ntutte profesa wano oba student we Makerere nga ddala mujja ku stage nenga nti nsobola otuuka eyo nemwefuulira oba nemubba kiyinza abeera nandowooza era beera nkyamu era kye naalisuubidde nti abakozi b'ebikolobero ngaawo eza basobola ovanga eza asobola oveeyo nga Wakiso oba Mukono najja muno mu kibuga na missoni ze endala oba amanyi olumala okukola missoni ze butereevu agenda fuluma ekibuga akyamuka. Bano abakola obumenyi bw'amateeka tugenda kukola tyo okubakendeeza naddala mulimu gwammwe guno ate era kyo nange ndi omu kubakkaanya ne kino omukulembeze bwa boda kyebakwataganye ne KCC tebali mu kugazetinga ama stages gabeere malambulukufu batufunire uniform tubeere nga tusobola okwawukanako ku bavuzi abalala abatavuga boda kati wenobanga ng'oyambadde uniform yo kijja kwanguyirwa ng'ogamba nti oyo abadde muvuzi wa boda kuba ogyalondoolwanga division gy'ovaamu bemanyikiddwa kuba tugenda abeera nga uniform zigenda abeera za njawulo different colors. Wali ofunyeko okwemulugunya kwonna ku stage wano w'okolera omuntu najja n'agamba nti waliwo yantutte wano n'abaako kyankola oba nanziba mu bintu ebifaananyirizaawo? Final kyenyinza oyogerako ku kintu ng'ekyo okusomoozebwa nga wano ku stage yange sinnafunako
kintu kituuka ku basaabaze ng'abo okuggyako kyenyiza okugamba mbeerako ne bodaboda ezimyanzizaamu mu koona awo ezo zo zirinamuko omuze kubanga ziri awo zonna zetumyawo simanyi gye zaava tezirina zitwala zewagula nwanagana nawe enkya n'eggulu era n'engalo zino eno bankuba enjegererwa kulwanagana na bodaboda ezo be bamu abo tuula olutula bwate oba sekasawo oba simu tomubuulira bebintu ebyo so ze naalikubiriza abasaabaze bafengayo okujumbira bodaboda ya stage kuba ni case oba ofunyeko obuzibu okomawo awo wenyini wolinyidde bodaboda. Twalabye abamu bagamba nti abamenya amateeka nti bwe buziba enamba plate zammwe zino oluusi tezirabika muzimenya noli ne bwagikubamu ettaala bwati nga tagiraba ekyo mugenda kukimalawo mutya ati kati era waliwo amateeka ge twateekawo ng'abakulembeze ba bodaboda waliwo enamba gye twagamba nti no bw'oteekako essimu bwoti naye banga tesiraidinga obviously omanya ogiteekako otya sobola ogiteekako bwoti naye banga tekola atya tesiraidinga nga tesiraidinga bweti yesebo wano kwirya bweti kati webanga yabinuka bweti ekyamazima woba omuleseko distance wano naawe aba takyasobola kola ki naye nsuubira oli munamawulire mutuufu kusaawe newotuukidde wano niwoba otambuddeko ebigere bitaano n'oyimirira wali eri for example ku piki yange eno oba olwogamba tolaba namba plate yange eno oba ogiraba bulungi era nange ngezaako osomesa bamemba bange ku stage kuno nsuubira niwo oba olambuluddeko emu ku emu bwoti okuva eri gye ziva paka wano namba zaffe ziri kiriya kati abana bakikola tugambe nti be bali mu bumenyi bw'amateeka era kitegeera omuntu wobanga bakusomesezza ekintu notosobola kikwata mutwe kitegeeza oba odisavinga omenya amateeka olowooza ebyokwerinda tebakoze kimala okulabika ebyokwerinda togambe nti abaana nya tebakoze kimala bakoze omulimu gwabwe naye nga ffe abantu be basomesezza ffe tutakoze kimala okwata kye bakoze eki kye basomesezza naye abyokwerinda tolina bwe banenyeza tebakoze eki tugenda kukwatagana tutya n'ebyokwerinda okulabika nti tukolera wamu ffenna mu mulimu guno ffe kennyini abali mu mulimu guno ffe tugenda okwongera okuyambako abo ebyokwerinda okwongerako enforcement ku bantu bwe bati abaganya okukaanya neki kye tubagamba esebo naye abantu bano babba misana ng'ensi ebalaba lwaki abantu tebavaayo ne bakwata bano abajja oli n'alumba omuntu emisana ttuku nga waliwo abantu olowooza kivudde ku omuntu n'atunula butunuzinga awandi kati ekyo ekintu kyalibadde kirungi nti suppose ng'asobola okubba ng'ensi yonna emulaba naye waliwo ekintu kino kye tutuukamu ne tubeeramu kafiya tugenda sooka tugende twenganga omusajja oyo niwe ababbidde wano tugenda tumwenganga naye ebiseera ebisinga amateeka we gavaayo tandika okukola ate gayinza okuyoola nze eyageza otaasa ate yabadde akola ekikola ekyo ate ne gamuleka ebweru kyekyo akantu ako twemulugunyamu kwe kokka namwe mutya akoko katujja kuvaayo twenganga omusajja oyo naye kati we banaba bakwata akatambi bajja alowooza engeri gye tuli mu mulimu gwa bodaboda bagamba bonna abadde mu misoni y'emweyo obugambo bwolekera abakola omulimu guno nga gwokola nga bali mu bizinensi eyaddala bobaka ki bwobalekera mu kaseera nga kano nze naalisabye abavuzi ba bodaboda nga nze naalisabye twetereze kuba ekituufu guno gwe mulimu gwe tulina era suubirayo gamba nti no tugukoleremu obumenyi bw'amateeka weba nakeera ku makya negagamba bodaboda tugigadde katugenda tandika kola ki bwe tuba tukyalina access etukkirizibwa ogamba nti tukyakolera mu kibuga Kampala mbadde nkunga oba nsaba bavuzi ba bodaboda bannange twetereze obudde bugenda keera amanya gaffe bampita Ntalo Carlos butereevu kuterefayina eyaffe ndowooza ensonga ziwulidde bulungi nnyo omulimu guno gwa bodaboda gusigalawa wakati ng'obumenyi bw'amateeka bweyongedde ng'ate bakozesa epikipiki zino ezikozesebwa ate mulimu gwennyini ogw'okusaabaza abantu gwe omusaabaze olina okuba nga weekuuma otya okulabika nti mu mbeera eno nga tofuna kusoomoozebwa mu mbeera eno nze Divosh Matovu mbeere bulungi mweraba boda ezo zandibaddeku n'ekintu nga ate si kyakwambala obanga mukitiikingako obusitiikizi naddala wano mu maaso ng'osobola okumanya kati nga tulina division 5 n'omanya nti ono weekawo empi ono wa wano ono wa wano n'omanya nti ono weeka omuntu avugira mu Kampala sibulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno